naye tujja kutegeeragana nga kubanga olutalo olukyakola ki lukyatambula lukyagenda mu maaso. So olwaleero ng'omuloodi bw'agambye twaleese era tusanyukira abazadde n'ab'ennyumba ya Adamu okumukkiriza okutuuka wano kubanga azze tumusiibule naye era mu butongole atukwasa omulimu atulekera omulimu ogwo gw'abadde akola. Kano Dr.Kiiza Besigye obubaka bwe bwawadde eri abakungubazi abazze okukungubagira omugenzi Mulwana. Kiiza Besigye Simumativu Nenfa y'omugenzi agamba ebintu bino birimu okubuzaabuza. Simumativu Nenfa gye yafuddemu egambibwa nti omulwadde amaze ebbanga eryo nga yaweebwa obutwa omuntu atategeerekeka. Beebuuza nti yawa Mulwana obutwa yali amulanga ki? Dr.Kiiza Besigye abadde nfanfe nnyo wa Mulwana kubanga n'oluyimba olwaleeta Mulwana ku maapu ensi okumutegeera yalukuba mu byabufuzi 2016 ng'ayimbira Dr.Kiiza Besigye nti ye munonozi yekka asobola okutaasa eggwanga lya Uganda okuliwonya nnakyemalira alimazeeko emyaka nga talina kyaligaddako wabula okulitolako obutoozi. Kano Kiiza Besigye mwennyamivu mu nsonga eyo. Hajji Ssettuba omusomi w'edduwa nno yabikutuusaako. Tutambudde naye ebbanga era nga tukakasa nti mwesigwa kyakola akitegeera. Gw'ayagala emirimu weeyune Hajji Ssettuba omusomi w'edduwa. Abanoonya empapula okugendako ebweru ate ebyammwe biteredde kuba abakolerako ddala ensonga zammwe. Hajji Ssettuba omusomi w'edduwa omusanga ku ssimu eri 0703 31 39 25. Mukubireko ajja kusomera ku dduwa ze tojja wejjusa. Okusimba emabega w'omumenyi w'amateeka. Naye tujja kutegeeragana nga kubanga olutalo olukyakola ki lukyatambula lukyagenda mu maaso. So olwaleero ng'omuloodi bw'agambye twaleese era tusanyukira abazadde n'ab'ennyumba ya Adamu okumukkiriza okutuuka wano kubanga azze tumusiibule naye era mu butongole atukwasa omulimu atulekera omulimu ogwo gw'abadde akola. Ebbanja eryo tutambule nalyo tusigale nalyo nga tumanyi nti ono agenze tulina okukola kyeyakola kyeyafiiririra kyeyalwanirira. Nabagambye obulamu bwe bwonna yazaalibwa mwami Museveni yafuga era n'amanya ng'akyali muto. Mwawulidde Asumaali by'abadde agamba n'amanya ng'akyali muto nti azaaliddwa mu ggwanga eritamufaako. Bazadde be tewaliiwo ba tebalina busobozi n'olwekyo nga talina asobola kumusomesa era Adamu teyasoma. N'amanya nti ndi mu ggwanga eritanyamba neyeeyiya ng'omuntu n'alwana ng'omuntu nga tanaba kujja mu lutalo luno olwawamu. Adamu yazaalirwa mu struggle okusooka ey'okwebeezaawo era n'asobolera ddala okwebeezaawo n'aveeyo mu kyalo n'ajja mu kibuga kakaana kato ne kalwanira mu kibuga muno ne keeyiya okutuusa lwe kaatuuka naffe gye tuli nga kasitudde eddoboozi ne kayiya ennyimba ne kakola ki naye nga yeerwanako bulwanyi. Nabagambye ennyimba z'ayimbye singa yaziyimbira mu nsi ezitegeera teyandyetaase nakuddamu kukola. Ennyimba ezo propate yaazo obuzito bwandizibaddemu nga zibiri protected nga ziri marketed ne muzzukulu yandibadde aziryako ssente ku property gy'alese
intellectual property jalese ne muzzukulu yandibadde emulabirira naye eggwanga teritaddewo embeera erabirira abakola kufuna mu bye bakola nabagambye nti alima kasooli si yafunamu atuuya n'ennyo si yafuna abatakola be balya abakola tebakola ki tebalya era ekyo n'akiyitamu n'akiraba wuno afiiridde mu ggwanga eritasobola kumulabirira mu bujjanjabi eritalabirira bulamu bw'abantu baalyo. We are living in a country that cannot look after the health of its people. Eggwanga eritujja mu ssente empitirivu. The much money we pay to the government, that a government that cannot give us health, just the basic any government should do. After security, the next thing must be health. Secure people, keep them healthy. Byonna bitaliiwo wano. Oli eddembe lyetwalwanira nga liriddawo. Obulamu nga buli omu alina kwerwanako obwerwanyi sekinnoomu. Naye ebyobulamu tosobola kubyekolerako ggwe ng'omuntu tekisoboka. Byetaaga system enywevu ennungamu ekugoberera mu bulamu bwo bwonna kulaba embeera nti esigala nnungi oba bw'olwala nti mangu ddala osobola okutegerekeka nti olwadde. Tuli mu ggwanga abagenda mu ddwaliro bagendayo ng'olredde bali kumpi kufa kubanga ne bw'oba ng'olina ekikuluma ojja kugamba ate mutwalo gwe nnina ngutwale mu ddwaliro abaana banaalyaki mutwalo gwe nnina ate abaana baddayo mu masomero ne bwe bulwadde ne bubunnuma akansooka engume. Buli mulwadde agenda kutuuka mu ddwaliro nga yaggwayo dda nga n'abasawo tebakyalina kye basobola kukola kubanga tuliwangaalira mu ggwanga eryo eritasobola kulabirira abantu baalyo. Kyekifaananyi Mulwana kyatulekedde era y'ensonga lwaki yassalawo obulamu bwe abukozese kulwana okulaba nti tufuna Uganda empya, Uganda esobola okulabirira abantu baayo gy'afudde alwanirira. Eyo Uganda gye tulina okulwanirira kubanga bwe tutagirwanirire kitegeeza nti abafudde baba bafiiridde ki bwereere. Nze mpulira wano abagamba simanyi FDC fe nze nalekawo omulimu gwange e Nairobi mu ddwaliro nga nfuna sente mu $1 nengenda mu nsiko tulwane. Abaafiira mu nsiko tebabalika nga tulwanirira Uganda eno nakati gye tukyalwanirira. Olutalo ne tuluwangula. Twamala okuluwangula abatukulembedde ne balutunda ne batulyamu ki olukwe etugamba bya ekyo tetwalwana mutukole bwe mutyo tujja kusigala nga tukola ki nga tulwana. Tetwalwanirira linnya NRM no, tetwalwanirira NRA, twalwanirira Uganda empya buli omu gy'alinamu emikisa egikola ki egyenkanankana. Twalwanirira Uganda empya ffenna wansi w'amateeka nga twenkanankana ng'obugagga obuli mu ggwanga ffenna butukolera kyenkanyi. Ye Uganda gye twalwanira wamuleese Uganda empya tujja kugiwakanya, tujja kubalwanyisa. Tubalwanyisa olowooza kubanga kati waliwo amaloboozi gempulira nze omanyi nze omusaayi gwange gwa FDC. Musaayi tegusaanye kuba gwa FDC, gusaanye kuba gwa Uganda eri empya ennungi.
FDC linnya lyetukoleramu tufune Uganda ki eryempya erinnya bwe babitwala bwe babitisuula mu bitosi togenda nalyo usigala olwanirira Uganda ki empya eyo gye twenyumirizaamu ffenna. So kati awo owulira abamu ffe tuli ku kitebe najja nankumbi ye FDC si kizimbe. Oyo ye Fano Dr. Kiiza Besigye, mulwanirizi wa ddembe nno. Ebbanga lyonna abadde ku nkyukakyuka ng'alwanirira bannayuganda okulaba nti bafuna Uganda ennungi. Kumanya nti musajja ali ku mazima ayagalira ddala Uganda ekyuke eva emikono gy'obwannakyemalira. Yagenze okulaba ebigenda mu maaso ebikyamugattako ye ng'omuntu si asobola okukyusa Uganda yekka. Bwe yalabye nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kati yalina amaanyi bannayuganda gwe bakkiririzamu, yasazeewo n'amwegattako era kati bakolera wamu. Yagamba ye ebyobufuzi bye si byakufuna bifo, ebyobufuzi bye kwegatta ku muntu asobola okukyusa Uganda ne Uganda ennungi. Bw'atyo alumbye aba FDC yasigala enajja nankumbi ng'agamba nti be ebyabwe kufuna linnya balowooza nti FDC yeyina okukyusa eggwanga Uganda. Balowooza nti omusaayi gulimu FDC nnyo bafa bifo, naye ensonga yaabwe eyinza okuba nga tekwatagana naye mulamu ogw'okukyusa eggwanga Uganda eryawamu, kubanga bo bakugamba nti tebajja kwegatta ku muntu yenna, baagala kuzimba FDC eyawamu. FDC bannayuganda si gye baagala, bannayuganda baagala Uganda eyawamu nga nnungi evuddemu enkola y'obwannakyemalira. Ebigambo bya Dr. Kiiza Besigye tubyeyanzizza nnyo kubanga bigatta ku nkyukakyuka. Twalwanirira Uganda empya, buli omu gy'alinamu emikisa egikola ki egyenkanankana. Twalwanirira Uganda empya ffenna wansi w'amateeka nga twenkanankana, ng'obugagga obuli mu ggwanga ffenna butukolera kyenkanyi. Ye Uganda gye twalwanira, wamuleese Uganda empya tujja kugiwakanya.